milioni 10 de bambadi eka zimeka ku eka 10 Sende ze mansi jo sende ze mapadi batade ku gun point manchade mo gun point nakatiyera to bagala ngendonsi jomere yabana bange basule ndana ku sente kumiri miyage jene kurede bakwale sende meka bampade milioni 10 ku ekutaka eka 10 muri mupaini eka 2 nechitundu de famu yente me kokoa ekiro emuntu ndamutwala esatu ku season bidding nsobola kufuna milioni 3 kokutakeno kokoa mujirabye n'amaso gamwe nyine mwanyi ku eka namba ndi chamani wa PDM nje supplying sente za wano za PDM ku bilungi jenkolede jona nje nchigabira wano sente za PDM nje njigiriza abana kusomba okuyigiriza kukola ku eka buli kimu kye bajja wano buli kimu kye bagirambulira ku nimiro yange nze no bayigiriza okukola banki eno yonna kati yonna program za government bagyono atwacha kaya amanya gombia agrani agri irinya ndala sirimanyi ye agri oyo yembuye chairman wa PDM naye akabya amaziga ettaka lye lyonna nga abaddeko n'ebintu nga kwe kuli ne farm omwani ayogedde ebintu nga mubiwulidde omuntu najja mulundi gumu n'alambula ettaka lyo n'agamba nkuweddemu milioni 10 vaawo ogende alage wa musajja wattu ndowooza owulidde bambi amaziga engeri gy'akaabamu ettaka eringi ennyo liriko buli kimu omuntu n'abala milioni 10 n'agamba vaako ogende milioni 10 zimutwalawo bagamba mpawo atali kaaba era munnange kukaabira ddala kwe kugenda mu maaso vuddeko abaana beeyongedde okukyomera mpuuga era bisesa naye nga mbasaba abantu bano mubeetegereze nnyo olaba bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulume ne mu luzise abantu abo mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo mubeegendeze naye byamufuukira akabasa ate ono munnange ayogeredde omukulu Kasolo minisita ndowooza mwena mwamulabye era abaana batuuse n'okugamba nti ye omusajja alina engeri gy'abadde atunuuliramu pulezidenti Honorable Kasolo n'obwa Kasolo bwo kankuyite na mu Luganda Tebo Zubula woliranye Kyagulanyi owulidde otya wennoosese n'owulira essanyu ebbanga lyonna oba omuvuma ku balometa oba omuyisaamu amaaso naye omuliraanye owulidde amasannyalaze Kasolo we mulirana Museveni abawunyiriza amazzi talina kalungi Museveni kemuwulirako mpoziko okuwunya empitambi naye oliranye Kyagulanyi wenna n'ofa essanyu Kasolo n'obwa Kasolo bwo owulidde kye tuwulira ago masannyalaze Kasolo oyo omusajja gweweerijjako wenna osimise otadde obulya waggulu mukulu Zubula bye mukola tubiraba ne ku buttivyo bu app nga mumuvuma era tubiraba naye omusinkanye mukulu Zubula wenna osanyuse Zubula okiwulidde kati mujje mpola 2026 protest vote agenda kuba mukama awo oyo nno Kasolo message agenda kutuukako eno mukulu Zubula jeno nga tuvuddeko era nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo fulufiga ye nga womumanyi nga we yakugamba nti munnange asuubula entalo mbu ezimu n'azeewola kakati munnange ataddewo awo mbu era abaana ba NUP simanyi pulezidenti w'ekibiina kya NUP yaganye okuba ng'ayanjula simanyi Mathias Mpuuga bibi ne wano biwanvuwanvu bayise Honorable Kyagulanyi ayanjule ababaka abaliwo Mbaya kute microphone ayanjula ababaka ababaddewo laba bwagaana okwanjula Mpuuga abadde avudde mu matu g'abantu nga tewali amwogerako kubanga tamwagala ekyo kiri open mukimanyi laba Katikkiro wa Buganda engoma ennene bwejja naye yanjulira Mpuuga naseka akaseko kanaka akakudaala bwe yamwanjudde omukolo gwonna
from yesterday up to now bogera kumpuga nakati bogera kumpuga eti so mukolo gwonna nsana kubuza statement kabaka sabu yakoze nga tozimanyi naye ngomanyi nti kitabonte yanjude mpuga kati kyo namwe yanjulira omanyi kitegeeza Bible gamba ntekera meza maso g'abalabe bange Bible yemwega nti Katonda ayimusa abo gwe bonyoma bakolinso Katonda asitula abo gwe bonyoma n'abakoso okulaga abayita bagezigezi kazi watu yaba awulira buli kimu alina okukyogerako munnange n'ekitamukwatako yaba awulira alina okuba nga akola ki akyogerako naye ye twamumanyira era tumuleka n'akola nga bw'ayagala nga tuvuddeko eyo abaana balina obulumi bungi ku mitima era omuntu avaayo okwogera ekintu nga mu butuufu awulira kimutuuse wano wuliriza obubaka bwe Nyene sija wali otwagaliza nga pisi yagulanga milioni emu kati egula milioni 12 pisi ya looni mutufu yene sija wali otwagaliza mutufu go omuntu atalimu yadde akalumya munna Uganda omuntu atalimu yadde ensa mu mutima gwo mutufu go loza ogenda n'abantu bo mu Kabuli guloza bana boto ogenda baleka ku dunia amazima gali nti bajjajjaffe batata baffe omuligo wadde bajja mu sentu nagwo omulimo gwakute n'ogutta essaawa zino nga kampuni eziwola piki kampuni zammwe Nemo abantu abatalina amuyadde kubira mu mutima ne mugamba bano bannansi betu tululugunya fe abannayuganda twabakola ki fe abannayuganda twabakola ki gavumenti eno twali tugikoze kabiki kiki twali tubakoze kyemuyanga mwagala mugende nakyo nga mugamba mwajja tufiira ku bufiizi mutuufu Museveni noonya abannayuganda ekintu kye baakera ku makya ne bakukola amazima gali nti mutunulire bodaboda ogwali omulimu edda ogwesimisa mutunye bodaboda ogwali omulimu abaana gwe baali benyumirizaamu ng'essaawa zino tokyasobola kulipotingira muntu mitwalo 2 mutwalo mulamba mutuufu yene ensi gy'owulira otwagaliza mutuufu oli mumativu n'obulamu bwe tulimu tuli essaawa zino owulira ng'oteeredde ku mutima owulira ng'obugagga bw'ogenda nabo muntaana mutuufu musajja gwe yavuwazza bannayuganda n'otulali wansi n'okunakuna nera kyonna kyetwakola twagala ojja otubye nti bagambe mbu obusungu mbujja wano ate nkulayiranga nti Allah jalla wala mukabuli otegenda mu yadde olwataano mwami Museveni okoze ky'amanyi okwavuwaza munnansi okoze ky'amanyi okwavuwaza bannayuganda naye ngaffe tulina ennaku yaffe ku mutima tulina amaziga gaffe abantu bakaabya amaziga ku lulwo bameka bwe mussemu ensi n'ebabikkirira Allah n'ababikkirira ng'abantu bamanyi bantu ne mwokya obutale bw'abantu nga mwegaggawaza ne muzimbako ebizimbe byammwe nga mwokeza obutale bw'abantu muli bamativu muwuliranga eduniya mugikuse nange tubadde tukyalyawo nezireeta pulezidenti wa Peasants Party omukyala Stacia Mayanja ng'awanda muliro ng'agamba bannakibiina kya NUP tebabaagaliza era badde ayogedde ebigambo biwanvuwanvumukko nkatwaleyo owulire tuwasomu batugamba mwe bakulembeza ab'enkya ate tuzze kati batugamba ki tugambye katweweeyo tukole ki ate babaguze babawadde sente we are not that cheap I mean tulinamu ku majja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo sente ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala nayo twafunayo ki so tetuli very cheap nti bagenda kera ku makya bagule Peasants Party ebeeko gwerwanyisa fe tulwanyisa omuntu ani kubanga bagenda okujja abo ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde kubanga kyendaba agali awamu ge gakola ki singa twekwatakwata tujja kujjako nakyemalira naye gwe bw'olaba omuntu ng'avuddeyo aye n'oyagala omuputinge down I am not that cheap nze temugenda kunteeka wansi tewali kigambo kigenda kunzijja ku mulamwa mukama wange president taata yatandikawo ekibiina kino simanyi ludda lwe wali weebakiddeko n'oloota n'ogamba nti omukyalo ono kamuteekemu obwesigwa through secretary general waffe naye nkugamba ebigambo bino taata yenze nakyeyombekedde taata yenze
eyalemwa obufumbo obw'enjawulo. Mukama wange yenze eyazaala abaana mu basajja ab'enjawulo. Taata yenze eyagenda e Bulaaya n'ennemererwa n'enkola ki? Sigenda kukuswaza. Ngenda kukiikirira buli mukyala ali eyo nga yazaala mu basajja abaki? Kubanga tewali akyagala. Teri abeereyo n'okuba ssimu n'ogamba njagala nzaala eno n'eno bikola ki? Bigaana bugaanyi. N'omwami ali eyo abakyala kyemmanyi gye bali abakola ki? Ababajooga. Nze ntegeera ebizibu byammwe kubanga nange ndi ki? Thank you. Taata ne bw'otuula. Bankuba kyeyo abali e Bulaaya n'abaalemwa. Ani asobola okuvaayo n'ayogera obulumi bw'oyitamu okusinga nze yaliyo nennemwa? Nze nkusinga okumanya ebizibu by'oyitamu okusinga bali be mutijjisa. Nze ngenda otuusa ensonga zo nkyusa obulamu bwo. So temuggwamu maanyi ate temwerimba nti mugenda kunzija ku mulamwa. Nze ngenda okulwanira basingo mother kuba mmanyi obulumi basingo mother bwe tukola ki? Manyi ensonga z'ensobola okuwa, manyi byensobola obbasakira kubanga nze bwe nagenda e Bulaaya nagenda kunzijanjaba. Naye engeri gye nabonaabona ennyo neŋŋawo omuzungu ono nkoze ntya obaako kye mmugjamu ne neesiruwaza n'ensoma nga bwe nkola. Ne nnoonya buli ofiisi gye nnyinza otuukamu esobola okukyusa obulamu bwa Munnayuganda kubanga bwe nagendera nga ngenza kunzanjaba. Imagine nenva mu nsi yange ne ngenda banzijanjabe. Thank you. Kaakati mukazi munnanga ali eyo mwannyinaze bwe nagenda e Bulaaya sajjayo bitabo byokka naye najja ne contacts ngenda kubasakira bakyala bannange. Ngenda kubasakira bannyinaze. Njagala okulaba ensawo y'omukyala ng'eteredde. Njagala okulaba omukadde nkuuyo abakadde bali mu mbeera mbi bali eyo mu mayumba bokka mu busiisira babonaabona. Ngenda kusaka kye bayita health care, health center kwegamba nga omuntu abeeramu ate ne tufuna n'emirimu. Abaana abato ne bafuna emirimu ne bakadde baffe nga babeera bulungi mu kye bayita home. Ngenda kuzibasakira nga ndi ne National Peasants Party. Uffe tetulina gwe tuzze kulwana naye era tukowola ebibiina ebirala byonna bijje bitwegatteko kubanga omulabe waffe ali omu. Nangirira olwaleero nti National Peasants Party egenda kuleeta abantu abagenda otukiikirira okuva ku LC1 paka ku mukulembeze w'eggwanga. Obugalo! Era mbakoowoola buli omu gy'oli ojje wano ekitebe kyaffe kiri wano Kasubi ku Masiro. Imagine ku munaku kuba naffe tuli banaku. Ku Bwakabaka ffe tuwagira Obwakabaka ne constitution yaffe Act 35 ewagira federal. Era omukulu the man tuli wamu naawe ssebo. Somba kowola yonna gye muli eyo babatulugunya okimanyi tebagenda kuwa kaadi olinza okuswala. Come on, wano wammwe mujje ffenna omulamwa guli gumu tulwanyisa Mwami Museveni twagala tulekere eggwanga lyaffe naffe bapiza tukole ki tweyagaleko. So mbakowola ba MP mwenna baani buli muntu ng'omanyi nti oyina obusobozi tugenda kubanga aba National Peasants Party nga Secretary General bwatugambye nti ku Monday fomu mugenda kuba muzikima ne kaadi bannange weeziri wano abagala okujoyininga. Bulijja abantu Olidde akalulu katabuse naye nga munange bakanoonya kifuba ddembe era nga ebigambo bye obiwulidde. Station Mayanja ye pulezidenti w'ekibiina. Jjukira mu kusooka yasooka n'atugamba ayagala kwesimba ku Woman Member of Parliament Kampala. Twagenda ate okuddamu okuwulira nti ayagala kya pulezidenti ku pate ye. Twali tuli awo ate nadda nagamba nti nkomyewo clarifying ensonga nti ndowooza bankutte bubi nze nakoze pate yange naye pate eyo sijja kwesimba nga president nedda
nze nja kwesimbawo njagala Chairman Member of Parliament Kampala ninga mpitira mu party yange ne tumugamba why not nga tuvuddeko eyo munnange ne tukuleetera abaana bakyali ku maka ya Simpuuga ono agambye nti bannange omusajja kataabulire mu wantu nga talabikako na kulabika. Olunaku lwajjo gaabadde matikkira ga Ssaabasajja Kabaka era pulezidenti mwamulabye so yagyetisse. Mpuuga baamunoonyezza n'abula mpaka Mayiga we yakutte ka telescope n'agamba Mpuuga ali wali temumulabye. Naye ebyo byonna ng'obitadde wali waliwo ke njagala okubuuzaako. Omaze ebbanga ki nga tolaba Ssaabasajja Kabaka ng'ayogerako eri abantu direct? Lwaki baleeta butambi? Waakegenderezza akantu ako? Ensonga lwaki baleeta butambi? Kubanga bamanyi bw'anaayogera direct ayinza okukola statement eyinza oleetera Museveni obuzibu. Kati kiki kye bakola? Bamala wuliriza ku butambi then ne balyoka bagamba ako tukate kutetukata. Ekyo nkikubuulira. Eggwanga lyaffe nga bwe lyawambibwa n'Obwakabaka we kyali. Naye Museveni ayina kyayagala okulaga mu Abaganda oba Bannayuganda nti mbatulugunya wano naye n'abakulembeze bammwe ndi nabo. Mbatulugunya wano naye n'abakulembeze bammwe bannyambako ntulugunye mmwe. Oba ompulira? Ako ke kakodyo ka Museveni agenda n'agoba abantu ku ttaka n'amala n'ababuuza naye Obwakabaka bwammwe buyambye eki? Yasindika ba propaganda abatambuza eyo Katemba naye Kabaka ye talina wadde kyayogera nako ng'olwo yakimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yamala dda omuziba omumwa. Owulira? Yamala dda okukipreventinga nti Ssaabasajja Kabaka wano statement tejja kufuluma. Osegedde natta abantu ne balyoka baganda naye gundi yayogerawo ki? Kabaka wammwe yayogerawo ki? Ne bamagezaako kusigira ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka ne Museveni bali bati. Never. Bwe ntandika okulaba ebigenda mu maaso ndabira ddala nga ekibangiriza kinene ekigatta Museveni ne Ssaabasajja Kabaka nga tekirinawo. Ekyo nkubuulira. Emabegako walabye Museveni n'abataka nga batuddemu wakati. Ako kabonero okukyalenjinga Ronald Muwenda Mutebi nti nzo ndaba bano balina kuwuliriza ggwe naye kati bawuliriza nze. Museveni agezaako kuzimba Bwakabaka mu Bwakabaka. Azimba Bwakabaka bumukkiririzaamu naye nga buli mu kifaananyi ekikiikirira Abaganda. Oba ompulira? Nga buli mu kifaananyi ekikiikirira Abaganda nga bwe yakikola e Busoga. Azimba Obwakabaka nga buli mu kifaananyi ekikiikirira Abasoga. Naye nga Museveni yennyini yabuzimbi nga bw'akikoze ettoolo nga bw'azze ng'akikola mu Bwakabaka obulala. Naye wano ekimulemesa ye Ronald Muwenda Mutebi. Laavu gye bamuyinako tasobola kumala gamugjawo. Lwaki? Nti abamwagala Museveni abatya. Abaagala Ronald Muwenda Mutebi Museveni abatya. Abaagala Kyagulanyi Museveni abatya senga banyiize. Yensonga lwaki abantu abo kyabalaba nga balamu. Waliwo omuntu eyeebuuza ekibuuzo. Lwaki Kabaka tagoba Mayiga? Yagamba talina buyinza. Okugoba omuntu weetaaga obuyinza. Oba okiwulira? Lwaki tayogera? Lwaki tabuukabuuka? Waliwo ebintu byotajja laba nga bikolebwa naye ng'olina bisoma na bwongo obwo okubitegeera. Osegedde? Luno olutalo tulina yimirira nga Bannayuganda okuluwangula. Naye Museveni ayagala tuyimirire nga Baganda, tuyimirire nga Banyankole, nga Bakyoli, nga Batoolo, nga Balango,
nkubuli naye nga tuli ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu wenkugambira nti gwe tula tuzikalira nywera ebisigadde nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutusaako wona woli wona wasinzidde sigala naffe tova